budde nina butono nnyo nno ddala. Nina okudduka mu ddwaliro sange taata wange akyali mugonvugonvu era abannoonya mwenna bambi mugira mundeka. Mugira mundeka nkyalina byenkola ya kyali mu ddwaliro ne taata wange era nsituka ku makya nziruke nyanguwe twogereko gye muli male neeyongereyo mu ddwaliro njogere n'abasawo anti abakadde tebawona. Obukadde tebukola ki? Tebuwona. Hey. Good morning mwase mutya. Nina eddakiika ntono nnyo kubanga ndi mu budde nziruka nina meeting nina okulaba omusawo nina okudduka mu ddwaliro nsange taata wange kati ndi ku speed. Kale woba onnoonya muzino ennaku ogirompaamu ku budde kuba sirina concentrated buki bulungi. Mutabuliki waba mulwadde siba concentrated as it should be. Anyway, good morning mwasuze mutya mwebale kubanga muzukuse yonna gye musinzidde. Your favorite actually as always 10 out of 10. 10 out of 10. Yes, try to be impressive anywhere you go. Omuntu akutunulira agambe ichuli ya kyekyo pazi bandeteddeyo empya mukululoni ekyali supermania kati ate roni yaŋŋambe tebandeeteranga. Gezaako nnyo okuwulikika obulungi ng'ogenda mu ofiisi z'abakulu. Wano we wasookerwa tofuuwa perfume eno oyo w'e Dubai. Sorry people in Dubai, no offense. Nakakanda ajja kunyigira ngambe Isma. Are you sure? Naye bannange wano abantu we batuukira. Hi Isma, how are you doing? How are you? Awo nano bekivundu n'agenda 10 out of 10. Ladies and gentlemen, Mukama Katonda w'amaanyi nannyini buyinza mu nsi eno okoze ky'amaanyi nnyo tukupingira mu nsi mu watuteeka nga tetukusabye ku maanyi go n'otuteeka mu lubuto myezi 9 ne tuliiramu ne tufuluma nga lwaki tetukkiriza nti waliyo eggulu ng'ate wasobola otuteekako mu lubuto lw'omuntu omulala emyezi 9 nga tulya nga tunywa ne bamutujjamu. Allahu yaalamu ayina amaanyi. W'otunuulira emitwe gyaffe waliwo abantu n'ogaa wallahi ono yayita atya mu magulu ga maama we ng'omutwe munene ng'ogwakayima omubamanyi naye ng'omusajja omukazi ayina omutwe n'ogamba maama teyamwabya wansi eyo. Naye Katonda ayina tekinologi wansi awo down under elastic and inelastic. Agamaanyi Katonda yagayina agayisa omuntu mulamba mu kituli w'ekiti ate ne kigaziwa ate ne kiddawo ne kifunda. Allahu yaalamu eyo yokka Katonda yagimanyi. N'omukyala n'azaala inelastic part ze ne zeenerajinga but by grace of God ne zicontrastinga back. N'ogenda omujja omusanga nga kaze yazaalako ng'eddaga binyuma okisanga kyafunda nga tete kiyina mu kwekabya ng'obulumi kyamuyitamu dda nga kimanyi ekigenda mu maaso. Naye bebi mama nga yaddawo ali ati namwe mumanyi mwaddawo. Oyo sayansi wa Allahu subhanahu wa ta'ala akuleetera okukuumira omuntu mu lubuto n'alya n'anywa emyezi 9 n'akuleetera okulaba nga wayina okuyita unbelievably ayitawo. Nze wotunuulira fulawa y'abakyala n'otunuulira omutwe ng'ogwa kapiri waliwo emitwe gy'ogaa Mukama Katonda teyamuleka kyekimu nga munene musongovu n'owa mutwe. Naye Allah akola akantu katono nnyo wabula ye yamanyi engeri gy'ateekawo embeera n'oyitawo ate n'afunza ne waddawo. It's only God. It's truly alone. God is good all the time, and all the time God is good. From God we come
and to him we shall always return. Nyendanga kuba nkulaga amaanyi ga Allah oleme kuggwaamu ssuubi omanyi obalwawo baddamu essaala zammwe n'oggwaamu amaanyi naye nja kulaganga ku maanyi ga Katonda g'akola mu nsi eno agakulaga nti teryamusobola. Prosesi y'okuzaala omwana maanyi ga Katonda ne woba oyagala otya sayansi yamumanyi n'omanya nti mutwe gwe gusooka ovaayo bw'asooka ebigere nti ozadde balongo wansooke. Ekimuli ekyo Katonda yakitukolera the flower. Muyina okuyiga okuyita private party y'abakyala bagiyita flower to be decent. Naye mwe mwamanyira kwogera it's a flower. Why? Bw'otunuulira simusimu ng'akula n'engeri gye yeebikkula bw'ati okumulisa. Bwe weetegereza obulungi kiringa bwe weetegereza enkoko nkulu. Lwaki bagiwa basajja? Enkoko nkulu bw'ogisalamu bw'oti obanga awusa akasomyo ka Lwasa kyova olabanga abasajja bagamba enkoko nkulu ya mwami kubanga efaanana fulaawa. Bw'ogisala ate emeketa erimu ekigodde erimu nzisima siva ku nkoko nkulu. Me love it much naye nga yeyo science behind. Thank you so very much. Mukama Katonda nkulaza amaanyi ge. Waliyo land alert. Land alert. Ng'ate eno land alert egwiridde ddala mu ministry omuli kyali wange Tamale Mirundi Junior. Message eno mutaaginge Junior. Junior webale nnyo emirimu gye mukola ne minister okugenda nga muwa awareness mu bitundu gye mutambula. Muzudde abantu bangi ababbi b'ettaka ne mubayambako ku reports ne mubiteekawo enkolagano ennungi n'abantu kye tusinga okwagalira ddala minister akole. Wabula in some places minister gy'ali mu kukola nfunyeeyo ku bubaka obwemulugunya butya. Waliwo omwami bamuyita Dr. Apollo Kagwa is a senior citizen mu Wakiso. Era omwami ono yagula ettaka lye mu 1990 acres 250. Kwaliko basikootazi bonna yabasasula obujulizi bwayina bawitness weebali. Just kyeyeewuunya kiri kimu nti minisita tamuwa budde ate yakkiriza nti ettaka liriko basikoota. Omwami ayagala mugamba abo basikoota bapya. Minisita you were bent. Tamale Mirundi muli bent. Mulina okuwa omusajja ono amatu okitegeera. Agambye abasikooters bonna yabasetulinga okitegeera. Aina all agreements ze yasayininga nabo okitegeera. Yes, naye mumukutte mumusibye is 75 years old. Ne police erabye nti tayina musango n'emutadde next day. But still era mugamba minister nti ate baddemu omusajja bamukwate 75-year-old man. Okwesiba ku ttaka ly'ataagula kizibu. A 70-year-old man okwesiba ku ttaka ly'ataagula 75 kiba kya bulimba nnyo. Omusajja ono Apollo Kagwa ettaka yaligula mu 90s era akakasa nti ayina abajulizi abaliwo okuva mu bitongole n'ebyenjawulo ba LC bakkiriza, ba chairman bakkiriza, abantu bangi abakkiriza nti ettaka lino lya mwami Dr. Apollo Kagwa. So n'olwensonga eyo badde nsaba state minister akutwala Tamale Mirundi Junior aweemu omusajja ono obudde awulirize ensonga, kuba abantu bayinza bajja lowooza nti minister ali biased oba ayina underhands ku ttaka lino. Mpuliddeko nti mweweze nga mwegasseko ne MP Segona okulemesa muzeeyo n'ettaka. Naye abaayi 75-year-old person akayanira ettaka nga sirirye ebiseera ebisinga kiba rare. 75 years. Abantu bonna bamanyi omwami ono bamanyi nti ettaka eryo lirye okuva edda. Era ne basikoota abaaliko yabasasula bambi ne bagenda
naye mu Uganda waliyo omuze bapulantinga basikota ku ttaka lyo nobeera ng'oli overwhelmed nga tutegeera nga bagamba basikota baabano oye naye nga bali bagenda mubirabe ne gavumenti oba nema egoba abantu mu lusaalu lwa gavumenti egenda okudda nga waliwo yateekawo abalala ng'ate abaasooka baabasasula kyekiremesezza construction z'enguudo ezimu ogenda nosanga ng'abantu bonna baamala obbasasula we bamala obbasasula nga basenguka nga bafuna bye baguza olw'okuba Bannayuganda baagala nnyo ebyekivandulo nga n'oli ava eri kati bw'okwata ekkubo ly'ennakawuka ennyumba zonna baaziteekako x ekitegeeza UNRA yazimakinga abantu babasasula dda bagenda kukola oluguudo kati be baasasula badduka kati bo baaguza abalala kati be baaguza weebali nsimanyi ninda bansasule. I want the minister is doing a very fantastic job, state minister. Njagala omusajja omwongeremu ku budde kubanga obujulizi obugenda buvaayo bwanjawulo ku obwo minisita bw'okola ki bw'oyina. Nze mbeera wano abantu ne bansembereza buli kintu baavuze ne bantuukako kale nali mmanyi n'emirimu gya ministry oba Ichuli ifuuse eki buli anyigirizibwa dduka wa Ichuli oba ndi wa human rights ese yeewuunyisa inze isimanga newensanga obwana yanaabuta bamukumpi mugende nakulanga mmanyize ngenda kwagala baana bange nzika nga saagala kwerinanya ne Katonda ayina testi zaagaba Katonda ndaze nti nedda ssebo oyina okwagala abantu b'abantu abalala. You have to live within toyinza kwefuula island. So n'olw'ensonga eyo ladies and gentlemen minisita mbadde nkusaba bambi omwami oyo muweemu ku kutu nga tonnatwala oba kumuggyako ttaka eryo 250 acres oyinza okukola ekintu ne kitaba kirungi naye nga maaso eyo kiri kulondoola. Minister wa State for Lands mukama wa Tamale Mirundi Junior mbadde nsaba Junior akusembereza akavidiyo kano nkakoze mbwewombeefu kuba nkuweera ddala ekitiibwa minisita. Nze nange mu maaso gange emirimu oginkolera bulungi si wano wokka we wasoose wabula nga wenkugambye there has been a glitch kati bakampeereza n'obubaka ne bagamba Ichuli gwe wekka asobola okwogera ensi neewulira ne mbagamba very good. N'olw'ensonga eyo njagala obbagamba nti Minister State ettaka lyemwagala otwala erya 250 million gwe ne Sseggona MP temunalitwala naye muzeeyi yaŋŋambye bano bebamufuukidde akayinja bambi mutunule kiriyale muwulirize omusajja oyo kizibu okwesiba ku ttaka lyataagula at 75 years ono senior citizen buli muntu amumanyi. Njagala nnyo tubeere careful tuleme kudamejinga nsaba busabi tuleme damejinga tutunule ku kituufu kubanga wenkunnyonnyodde abantu bagula abantu naddala bano abagula acres 25 ogenda okudda nga bewasasula ate baleeseewo abapya kati muzeeyi agamba basikota be mumugamba tabalabanga nako tawuliranga nako nti ku ttaka lye kuliko sikota basikota be yali amanyi nga n'obujulizi ne bawitness ayina yabasasula era bali mirembe tekuli n'omu akola ki akayana. Yeebuuza kimu minisita gwe bano basikota wabajjeewa b'omugamba baba benga yabasasula dda bannange ebintu by'amataka wano e Uganda bizibu nnyo. Osula oyina ekyapa ogenda okukeera ku makyanga oyina basikota nga bagamba ettaka waguze ekyabo ettaka waliguze naye nga byonna ebipapula biyina into procedure. Ladies and gentlemen ettaka kyekintu kyokka ekiyinza otuleetera obuzibu mu ggwanga Uganda kuba kyekyobugagga buli muntu kyayina. Mbadde nsaba n'obwegendereza abakola mu nsanga z'ettaka mubeere kiini nnyo kubanga ettaka lutalo lwa Gaza na Palestine teruggwa. Nze abantu bandeetera dispute z'ettaka ne mbagamba mukwana
oba toyina bujulizi bumala nesonyiwa saagala mitawaana emitawaana gy'ettaka tegiggwa gyejja Sakaweesa. Yes, ze nkubuulira Kaweesa yali mulango z'ettaka nze ekimanyi. Omuntu omu ne bamusiba n'afiira ne mu kkomera. Seewuunya byatuuka Kaweesa ttaka. Awo nvuddewo ne neeyongerayo ku tribute ya radio and whistle. The rest in power King Radio. Ndowooza mwalabye laavu gye tuyina ffe. Mwe muddaawo simanyi radio, you can't do anything special. Naye nze natudde wali ne nkwata peni n'olupapula nga radio we yatugamba tinakutte peni n'olupapula. Ne ntandika okuteeka radio mu art piece ate ne muvaayo ne mugamba siyenze simanyi ikyuli. Omuntu eyafuna nnya mu P7 omugendangako mpola. Omuntu nga yafuna nnya mu P7 ebibuzo ebata baba kubanga tukizibu okubbira ebibuzo mu P7. Nemwe muyina abatudde P7 muyinayo yafunye nnya bulijjo neewaana nga mulowooza neewaanira bwerere. Nkimanyi kizibu nnyo okubba ebibuzo bya primary ate ne beba bikubbiro bbiita. Nafunezi ne Nikolo wange manya ne Pretty Sophie wange yali ayagala tukolagane ng'ayina nnya naye ayina 7 tannenkana ikyuli. Yes, so mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze nasazeewo mpe radio tribute eyo ne Sarah Henza. Amazima gali nti sinze eyakubya ebifaananyi bamuyita Hitmax 256 eyakuba nekiri ekiri wali ku bisenge. Era oba oyagala art piece ez'akabi osobola okuncontactinga oba Sarah Henza. Sarah Henza ye PA we nziramu. Omwami eyakubye art wako bamuyita Hitmax 256 kati oyo PA we abaana bafunye emirimu basaala. Omwogezi we ye Sarah Henza. Kati Hitmax yajja ne concept ne tugigatta ne Walter photography kati ne tucreating eyo end story. Tojeremerako nnyo Isma sikikyo tetuli mu examination. The thing is to create the message out there. Kati abantu bana twekutte batano Ashbaga yatuwa ettaka n'ekifo we twakolera concept. Walter photography, thank you so very much. Yasinga mu East Africa worldwide. Kati ne twegattako ne Hitmax yasinga oyo paint waba Picasso. Kati oyo paint waba Picasso mwanja wulo nyoko paint yenna. Kati oyo Hitmax Picasso wa Uganda. Picasso yakola atuwaka wa Epas. Gwe mulaba oyo kifaananyi kya Epas nga kyayina n'enkofiira kyekifaananyi Epas kyasinga okwagala ne mu nnyumba ye mwekiri. Yes, so oyo bamuyita Hitmax 256 era yakola n'ekiwaliwali ng'okkirira ekipande kya radio kyemulaba ku kizimbe. Oba omwagala osobola okuncontactinga oba omwagala PA we personal assistant bamuyita Sarah Henza. Yes, so ladies and gentlemen oyinza okugenda Hitmax nakolera art piece wallpaper ya family. Nange nkyalabye abakuba oyakuba. So was all for radio. Mwenna abagenze kaga welcome back. Thank you so very much. Era nsaba nti omutima guno tegukoma ku radio yekka. Bayimbi bangi abazze bafa nabo bennyini mubeerengawo. Omanyi mumanyi otijja naye tulina abantu bangi abafa. Simanyi na lwaki nga we balwanirira copyright abayimbi temulwanirira ttaka we babaziika n'ebintu by'okuziika okufa n'otuyita entoloko n'ofa nti bakutwala ajumani simanyiwa tetusobola baziika. Naye singa muyina ettaka eryawamu we baleyinga abayimbi omanyi mwagala nnyo ebitiibwa amayimbi bamuwa ekitiibwa ate olwo omwogezi. So nze pulaani zange nga ikyuli mu maaso eyo nina okugula ettaka ly'aba blog association nga founder. Yes, alibakkiriza nga tumuteeka ku ttaka ly'aba blog atayagadde nga tumutwala ewaabwe. Naye mulina okuba ne collective place we babateeka mukitegeera. Kati singa tulina entaana yaffire lutaaya singa okugenda olaba radio tugenda laba bayimbi bonna omulundi guki gumu. Awo nga nvuddewo
njagala okwebaza Wizo eyafuula radio superstar. Wizo ye yafuula radio superstar. Radio nali mulaba ng'ayimba obwo obuyimba wali ku Blue Africa. Ti Jennifer njagala ozine ku mazina ge wazinira wali ku mbaga ya Julie. Kanaka Christina Aguilera. Wano mu Uganda music oyo kyobolabanga ne baliyamu voice. Batawana nnyo liyamu voice ennyimba ze zenyuma netasakola show. Why? Uganda nsi ya kidigida. This is when Epas did a very good song. Bantu and Ninsenre. Najikulitizing what the Epas ameita Minsenre. Na empulira mbone Ninsenre aita Epas anti Epas ne Minsenre. So, but that's not the chairman. Anyway, nkugamba nti Epas oluyimba lwayimba luli acoustic lunyumirako ebintu bya Uganda boys ko n'oluyimba lwayina abantu. Omuntu naye terusobola ku attractinga muntu n'omu to come to the bar, to the tisawe, oba ke kayimba koyagala owulirize ku YouTube ngaze wempulira kayimba kali ya voice bakayita X. Buli lunaku nino kawulya kubanga nina X gwe nkaweereza mu mutima. Yes, nino kamuweereza mugambi tikansubire gwoli naye oli otya ne boyfriend. Wewandeka kansubire byasumulukuka byesaakola. Nze nafuna yamanya munaku kati akakayimba X nkawulya neti kasobola kunzijja waka kunyamba zanga to nti bagenda kalonchinga nkagala naye type y'aba Ugandans music waabwe yoyo jenje mu kituli tutima jenje mu kyokola banga engoma etambula wana Uganda eri ngoma eki tund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 u ero owulira timagineti you are magneti kati awo nga bakola ki bajja mukitege engeri oyine engeri gyonkuba engeri oyine engeri kati abo tebasobola ku appreciatinga music wa melodies waffe bantu bakulu kuvola banga Ninsenura agamba Epas nti ddayo yimbe ennyimba ezizinisa abantu cause culture gye tuyina y'abana Uganda they don't listen to music, they dance to music. They don't listen to music, they only dance to beats. Fumita empere fumita never no linda fumita out nebe kwatirya mbusajja ne bawanika obukolo omanyi sitine kyabana Uganda abasajja okwezinyazi nnyo na down yekoze obukolomoni bintu byabawala. Anyway, mirembe gyo gikyusa. I have to accept my generation was not many dancing generation. Era nga Maikolosi yekka omuzinyi gwe tuyinaawo ngikata zina bya emuje nenge culture si yakuza abasajja kwezinya naye no generation eriwo webezinya webemola ngo obuwala webeyambaza ebyabawala. I am lost mukitegeera. Yes, naye nga njagala okubuuza ku Eddie Kenzo n'okumwagaliza Grammy Award Jane enungi nchiwa yatuuse dda mu America n'akwataganako n'omuyimbi akyasinga okuba unpopular mu America. Tewali amanyi Mati B apo sitinze ku Grammy Award naye n'abayimbi America they don't comment on Mati B. Nze following Mati B abana batu 12 n'agenda omusajja ya promotinze Grammy Award emirundi 10 ku Kenzo waji promotinze naye omuyimbi we ndowooza mu nsi naye gwe yasoose okulaba omunene ye Kenzo bannange tewali amanyi Mati B mu America. Nze bamulaba n'agenda ku function n'ayogerana neera asinga kwesiba ku Kenzo. Tayogerako ku Kendrick Lamar, tayogerako ku Jay-Z, tayogerako ku Drake, tayogerako ku bayimbi ba Busta Rhymes nedda bane Mati B yavaawo. Tuyinza ofuna Grammy magezi naye bannaye I've not seen a non-popular song like Gimme Love. Inze siraba na kulimba lulyani popular nga Gimme Love. Inti naye luyimba yennyini Kenza akoze ebivulu nga tannagenda mu America. Tayimbiranga mba na Uganda luyimba luyita Gimme Love. I swear
fikira avumbuja ni ngamba oba nimba ne Denise wa Kenzo oluyimba olwo temuluyimba bannange emikono nyingi gyolabako Kenzo nayingira endulu nefu siwuliranga ku luyimba lwe bayita Gimme Love siruwulirangako no offense not from Kenzo singing it neither from popularizing it. How can a song be of Grammy nomination ngensi terumanyi nga ku City Alose twazina Baganda Boys bayimba ekitiibwa kya Buganda tufa baba kulonda Baganda Boys mu Grammy Award nomini wandirabye ne parliament ze Kenya zanditegedde naye Grammy eno sigitegeera katulinde ya kusanda eno tuwangule Grammy kigwe ate mbabulira Kenzo agenda kujja ne Grammy Kenzo agenda kujja ne Grammy naye mukama kata oba bana Kenya tugenda badda wana abatanzania agenda kujja nawe I swear he's going to bring it away zona tebayinza ziwa Bana Boy bagenda wa Bana Boy era emu enfikira bagimuwe aberenga yasoose yayagala sooka. Remember omuntu abayagala sooka akola buli kimu nsookeze basookeze nenze gabi bana Uganda they don't appreciate listening music chovolaba Juliana Navagure Irene Namubiru have been substituted by Shiba Spice because okuyimba kwokka tekukyamala. You need to entertain fans. Ate bana bulowoozi bunongoseemu aba ayagala kuyimirira nga loti abo tebakyatunda Uganda abo batundira ffe mu Serena tebatunda Uganda naye leeta ab'ebigambo ebi engeri oyina engeri gy'osuna engeri gy'onvuma engeri gy'onnuma engeri oyina engeri gy'onnuma engeri gy'onzina engeri gyo ebigambo ebi olyoka owulire Masaka mbinyanyanyanya baseeteze mbaziira tona awayongeze suuna beni atabule ensani ye waddigida zitambule wasiccu bali embisi engeri olina engeri temubaamu nnyo bigambo bingi kati bw'oyimba ebigambo ebingi nga bannayuganda obejjeeko yimba ebigambo bitono zikuba ebepwa pwa awo babeere awo omala obbajjawo bagaye nti tobakolera bintu binyimba ziri complicated kyobola bujenero zambanyiga agenda naleeta lyrical content kyapa buli ku continent nagenda agwa mu luyimba jeje mu kituli tusima jeje mu kituli tusimaje ne babeerawo ne bakwata enkumbi tusima jeje mu kituli kati akoze oluyimba really kale nga GNL zamba otule ebbali and you ponder isn't he truly the best and then our rest can wait nobody compare ya day compare ya dead bullet ni ya bombo klati ed dead tosobola abogezi baddawa bogere biki suna beni nalyoka yangu yendogo eyo oluyimba ne balukutira ne baluwongera mu supidi. Those are Ugandans kyovola okola ebiyimba oluli serious ofa nalo kati olwa epass oluwulirawa lwakuba epass emikutu gye egitunda ennyimba gikola is not bothered naye ng'oluyimba lwa epass lulungi naye bannayuganda siya n'olubayimbira obanyiiza bunyizaga naawe teekamu empere ya panda owakabi panda ntuuse fobita emboozi owakabi panda ntuuse balujjamu nga batandika nikolo simanyi bizaabuze kolo nikolo nga walujjamu ya jenje mu kituli kati gwe akompozinga ennyimba nga epass n'oziteekamu obudde audience yo teri wano molisi kirya audience yo girabawo genda ku Kenneth Mugabi
obuyimba bwa Kenneth Mugabi bulungi busikakanya emyoyo nze ndi fan wa Kenneth Mugabi nnyo nga wendi fan waziza bafana naye Kenneth Mugabi music we tulina muwulira musere na simbisawa abambisawe tebabiriiko abambisawe tebamanyi ti 32 wafuna mekate 32 ngolwo spice guse tebakyalina budde tobabulira luyimba luwanvu wafuna mekate 32 agenda azinemuko ne spice kyenkugambye they substituted ba artist abayimba Mariah Carey, Celine Dion, by substituted by Cardi B ne kino cyane Cardi B yajja ne wajja Nicki Minaj bali abalala ne bagenda okitegeera mu dancehall ne bali pressinga bano mu lediso bani bashensia ne bajja bakuba bulala nnyo kanne mu Uganda ba Juliana ba Irene Namubiru nava gwewe ya substituted by entertainers kubanga onange sagala muyimbi yesimba wamu na nyimbira njagala naye ne tiula kati senga Juliana yali anyenyamu ku mabina gayi na senga tufana ya decency yatulemye okunyumirwa obulungi Juliana kuba ayina okuyimba yegendereza naye kati wali awo fenna tuba tudduka wa Shiba kubanga oba tonnawulira luyimba n'ayawuza n'oba tonnawulira luyimba n'ayawuza nakubira akabina n'asitama takuganya kuwulira luyimba kyovula bayimba ebigambo eri bibiri tinkwataako nsunako tweweze ntwalako kanokoze nkyusaako twataako kwatako tewaba bigambo bingi bibiri engeri bayiramosi pekero agana gabimanya wandika ebigambo byebi nabiddamu ne babiddamu kolanse emirundi ebiri ng'oluyimba luwedde kabona mawanga kyova olaba tetusaakompitinga ba Nigeria na South Africa because we don't look at the beats the beat tetutunulira ku quality tufa kwa engeri Johnsona engeri Johnsona engeri Johnson engeri olinengeri engeri yo oinengeri botyo nomaliriza ng'oluyimba lwewetaaga badde mbagamba Wizo yajjayo radio kwane radio yali ayimba obuyimba naye Wizo n'ateekamu ekintu kyekyaleeta ennyimba ofuna vibe radio n'apiikinga n'afuuka store akabi ndi ku budde nziruka sinza malayo video banoonya naye nga we mumanyi badde noba obubaka bwa minisita oyo mwebale nnyo okubanga mubaddeko kansooke nziruke mu ka meeting. Love you so much and love you always. Catch me